omulungi guli twalaba enteekateeka ya programu y'ewaka ey'okwanjula era nga twakoma ku kulya kuno okwa wakati njagala okugguse mu nteekateeka y'omukolo webale luli twagamba waliwo okulya nga mwakatuuka eyo nkola naye leero katwogere ku kulya okwa wakati mu programu z'emikolo ng'era omuntu we yandizeewo n'akukyalira ekisookera ddala kwe kumulamusaako tulabye abaana abagema ne bakugema ne mutuula abaana ne babuuza n'oyanja ensonga ne tulya wakati ekyo kye kisinza okukyaka ensangi zino lwa nsonga kituyamba okufuga obudde wano wakati ekyokubiri kituwa obudde obumala nti omugole waffe ono wanaatuukira okufulumayo omulundi ogusooka gwe tulindirira abantu bajja kuba bakkuse nga obwanga bonna babuwolesezzaaki mugole kale ekyo kituyamba nnyo wabula gye tuvudde emabega wabaddengawo enkola eno yesemberayo ddala yey'okulya nga tumaliriza era abakola emikolo myaka gya 2010 okukirira wansi emikolo gyonna abantu basembangayo kulya omanyi kye baatugambanga nti abantu bwe mbawo emmere ng'obudde bukyali bajja kudduka ako kaalinganako kabaddi kaabwe ekyokubiri bayagalanga nnyo ebyokunywa bino bye baleese bannaffe nga gwanywamu ngamba mwabamiramu abakatoliki gwe mwabamiramu nga kye bakola bagamba ebyokunywa bye mwaleese mu binywe ku mmere then nabana basoda n'ebirala kakati nga abantu babeerawo omukolo ne gutuuka saa 12 tebanalya ng'enjala ebaluma mwali bibye n'olw'ensonga eyo enkola eyo yadibizibwa wadde wakyaliyo era bagikozesa abantu bettanidde nnyo enkola ey'okulya nga bakatuuka naddala nga bangi n'eyokuliira wakati kuba ekyokuliira wakati kituyamba nnyo nti gye buddako awo ebituyambako okubabugiriza mu ngeri y'okulya biba bitono ne bw'oba tolina nnyo bingi nti juice tolina kyayi osobola okubeerawo n'abantu bo ne munyumirwa mpola mpola mwebale nnyo